gukutte wansi ne waggulu era nga nabagambyeko nti ebindaazi bifuuse ebindaazi oluvannyuma lw'okuba nga bavuma Irene Nampala b'omusisi w'ebindaazi. Abantu bo bagamba nti ebindaazi bye tuwagala ffe ow'ebindaazi ye munnaffe, nti olyawo kimu n'onywerako n'ekikopo ky'amazzi olunaku ne lutambula. So kampeni zo ziri mu giya era nga tusuubira nti Mukama ajja kikola. Irene Nampala ono nga ye muganda w'omugenzi Helen Nakimuli, abantu b'e Kalangala gwe tusuubira nti bajja kubanga bamuwa obuyinza asobole okuba nga addukanya ekisanja ekyamutowa kyatasobola okuba nga ate akitwala teyakitandika nako mukazi wattu naye nga yali alinze kulayizibwa era nga ekisanja kiri ekikadde kyali kikyagenda mu maaso. Awo tuvuddewo nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo. Rachel ono nga ye maama w'abaana ba King Saha, kubanga sijja gamba nti mukyala we, bulijjo Rachel avaayo n'atugamba nti ye si mukyala wa King Saha, kujjako balina abaana ne King Saha. Ng'ono muwala wa General Salim Saleh yatonodde taata we a portrait era Salim Saleh nga musanyufu bitya. Katugendeyo tulabe. What does it mean? It was like, look how small you were. This was this is a picture to remind us of how far we've come and how proud we are of ourselves and of you. Very good. For being an amazing father and a mentor, and we love you and appreciate you. Hallelujah. Yes. And also from your grandkids for being an amazing jaja. That one is not easy. Because apparently you don't want to be a grandpa. No. You're a jaja. And we love you so much. So Becca, you have something to say to jaja? Happy Father's Day. Thank you. love That you. one is killing. Bye. 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 Nga wotunuulira ku kifaananyi kino portrait gyamuleetedde kuliko General Salim Saleh n'abaana ba King Saha, era Salim Saleh amubuuzizza nti naye kino ekifaananyi kitegeeza kikoyi. Ye Rachel n'amugamba nti kitulaga how far yonna gye tuvudde ffe, nze naawe n'abazzukulu bo nga bwe mubadde mpaka olunaku lwaleero. Ndowooza asanyuye yamukoleddeyo ka surprise, ndowooza kabadde tasuubira era ne kamusanyula nnyo. Nga tuvuddewo nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo. Taata Trump, njogera ku mukulu Kapere, alina kyagamba waneeno ku national budget era si musanyufu yadde n'akamu. Tuwulirize ki kyagezaako okuba nga tunyonyola. Mwasomye budget. Mwasomye budget, ne musoma budget, ne mugisoma ne mugamba nti Uganda bagibanja ssente. Ne mugamba n'ogamba nti buli bunnansi yenna ali mu Uganda bamubanja ssente. Nze Kapere mbagamba nze munjije mu bintu byammwe. Sina muntu yenna eyampola ssente era simulina. Sina muntu yenna yampola ssente. Lwaki mugamba nti buli muntu yawo bamuwola ssente? Kyogamba n'omwana wange gwenzaala Trump, mutabani wange gwenzaala gwe bayita Trump, naye bamuwola ssente oba mwamuwolako ssente. Ne muwala wange Queen naye mwamuwolako ku ssente. Ne mama Trump mwamuwolako ku ssente. Muntije mu bintu byammwe. Bwe mubanga mwewola ssente, nze Kapere saaliyo. Osegeera famire yange mujje mu bintu byammwe. Famire yange yabatuma okwewola ssente. Famire yange gyenzaala oba ab'ekika kyange be babatuma okwewola ssente. Mujje mu bintu byammwe. Mwampaako wadde ekikumi wadde olw'ataano nafunako ssente meka, wadde ebibiri, wadde ekikumi, wadde omutwalo, wadde akakadde nakafunako. Yiwale nasayininga, newe nasayininga. Mujije mu bintu byammwe. Mwagenze ne musoma budget, ne mujja mu budget ne bannansi bonna ne mubasomeramu. Kati omunnansi owawansi agenda kusasula ssente meka. Yiwale nasayininga. Nze mu bingi gyemu. Abantu bwe mwawa ssente, mubamanyi. Bakasikuba bageze embuto zikoma eri. Ba Eddie Kenzo baabo bafuna ssente kya n'enkadde.
baliri puzzle awo olambadde sente nze nafunako olwataano wadde ebibiri wadde enkumi mmeka ndwadde n'ebizibu byange wadde muŋŋamba mbu kimanyi sente kimanyi gavumenti uganda bagibanja sente ze naliyo. Tata Trump talina bigambo by'omu agamba nti ye obaali beewola ssente nga gavumenti y'eggwanga Uganda teyawaako omunansi nti kati ogamba otya nti buli munnayuganda bamubanja ate asikwatako ku ssente zammwe. Awo tuvuddewo nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo twabagambyeko nti omwana mulenzi muyimbi abadde amanyikiddwa nga Azizi eyakyaka nnyo mu 2018 nga wasize omukyala omuzungu eyali ku myaka gya jjajjaawe nti batugambye nti afudde. Okusinza ku mawulire agaliwo nti mwana mulenzi ono abadde abeera Kyengera era nti abadde amazeeyo omwezi gumu n'ekitundu naye ng'okubeera Kyengera nti bamuleetayo buleesi nga bamujja Mengo. Simanyi oba yali akolayo ki nti naye mbu abadde azimbye amagulu n'emimwa. Naye oli ayogera mbu neighbor agamba nti tabadde mulwadde naye yayingira obuliri ku ssaawa 4 ez'okumakya mbwe zaatuukira essaawa 10 nga senga wamuleetedde kasooli senga we yasanga afudde. Era nti olunaku olwo lwennyini ku lw'omukaaga si yesterday nti taata we n'aorganizingirawo okuziika era baziise essaawa 2 mbu ez'ekiro. Naye kirabika abadde mulwadde kubanga okuzimba amagulu n'emimwa ate nawuliddeko amawulire amalala nti abadde anywa nnyo yadde nga abadde musiraamu naye mbu abadde anywa. Kati awo tetumanyi ki ekyabaddewo naye nga ge mawulire amatonotono ge tusobodde okuba nga tufunako. Tuba tukyali awo munnange ne zireeta Black Sugar. Black Sugar ono alina obubaka nga mugenda wa Prima Kadash naye amutegeezezza nti sijja kukuvuma bwe ndiba njagadde okuvuma nja kukuvuma olulala naye nkuleetedde bubaka nti omwami gw'oliko bisekiso genda kuvuma. I'm just telling you the truth. Bwe naba ntuusizza okuvuma nalwo nja kujja kuba okwemula nako nkukola ki nkumanyi. Naye leero si lwakuvuma leero lwakugamba mazima. You're dating a gay man ate mujja omusajja ate mugagga ate babadde kalangala oba bali kalangala. Deal with it, girl. Deal with it. Why do you have large lips? Sengenge ze bakuteeka ku mannyo bazikuteeke ne ku mmwa bagikole fitting. Prima wagenda n'ozina waneno ku stage embala kaso ebizigo byokosa tebikwata eno. Ebizigo byokosa tebikwatayo. Bannange okisanga wano Prima Kadash abadde mu ntalo ne Rama we yakwata muka Rama namusabula nga bamwogeddeko era bibadde wano nga biyitingana nga bamusomera biki kakati obadde tukyali awo ne zireeta n'oyo n'ayongerezaako. Awo we tuli ffe tubaawo munnange okubanga tugakutuusako gonna gatambula era omukutu guli gumu ku ka NCK TV era bw'oba oliyo nga tuna subscribinga kekadde munnange subscribinga womala ng'onyiga kade ebisigadde tubeera nabyo mu bujjuvu era tubaawo kubanga tugakutuusaako. Awo tuvuddewo mwabiwulidde ebyansambya ne maama wa Mirembe. Abantu bogeredde maama wa Mirembe ebigambo abamu ne bamukuba left right center ne bamuyita mulabe wa Mirembe naye omukyalo ono alina kyagamba yagambye nti mwena aboogera ndowooza temufunangako baami ne babawasa nti be muyina babazaddemu buzaazi baana. N'ensonga ze lwaki tuwulize bulungi. Gikeeredde ng'era bulijjo nga intaneti ekutta omuliro ku lwa Mirembe n'ensambya. Bannange mukimanyi nti ne guno ogw'omukaaga tugenda gumalako nabana abaana olemwa. Kakati ndabye bangi abavaayo aboogera ku maama wa Mirembe okugenda ewa Nsambya bla 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 biki mpozi nga bakuzaalamu buzaazi nga tebakuwasangako nga tofuukangako mukyala. Oba ekigambo nkozeseza kinene naye era kyekyo munansonyiwa. Mpozi nga bakuzaalamu buzaazi nga tobeerangako mukyala mufumbo. Bino tosobola bitegeera.
ate era mpozi nga wakuzibwa maama yekka nga tata teyali present era naawe bino tosobola kubitegeera sivoola wabula njogera mazima naye bw'oba waliko omukyalo omufumbo osobola okutunulira enkolagana eyali wakati wa Balo ne maama wo ddayo gitunulemu ddayo okwate ebitangaazo otunule mu nkolagana eyali wakati wa maama wo ne Balo so olw'okubanga nti Balo ebikyamu by'abaakola maama wo oluusi batabiraba ate nno ffe abamu tubikugira nze kiba kizibu okumanya omwami wange byampisaamu bakadde bange okubimanya kizibu ate naddala we nazaala abaana bingi byakyukira ddala kubanga at the end of the day mba nzadde abaana bakadde bange okumanya omwami wange byankola baana bange bendeetera obukyayi kati mba nina okwekisiza nga bagamba nti twekisiza akira tunamma naye ng'eyo nvuddeyo omuzadde yenna omukyala lwaki asitiikinga nnyo ku mwana omulenzi wadde ng'oba oli awo oba oyogeddeko naye ebimu ku ebyo mutabani we Balo eyali baddenga mukoddomi we byakukola n'asigala nga yayimirira naye so olw'okubanga aba takimanyi nti ebintu abyo yabikola so olw'okubanga aba takimanyi nti ebintu ebyo bituufu gye biri abasajja babikola naye olw'okubanga aba akimanyi nti ne mu bufumbo gy'atudde waliyo ebisoomoozo oba oli awo n'ebisinga ne ku bibyo by'olabye nkaddemu lwaki maama asitiikinga nnyo ku mwana ono omulenzi gwe wamutwaliranga mukoddomi we n'omumwanjulira wadde nga mmamwe mufunyeemu obutakkanya lwa nsonga akimanyi by'oyitamu mu bufumbo bwo oba gwe by'omuyitiramu ebitonotono oba oli awo ye byatuulidde ku bufumbo bwe okutuuka awo waali essaawa zino bisinga ne ku bibyo by'oyitamu ate era alemera ku mwana ono omulenzi olw'ensonga ataasa ggwe okubuna amalya kubanga akimanyi ne gy'onaalaga wagenda kubaayo ebikusoomooza bino si byani ayogera ennyo si byani asinga si byaki byetaaga baana abaalya ku mitwe gy'engege maama akimanyi nti by'omugamba ku Balo oba oli awo bituufu n'okubanga naawe oyongeramu kuba abazadde baba batumanyi bwakuzaala amanyi omwana wange kyasobola okukola nekyatasobola kukola buli kyomugamba ogenda okukimugamba nga ategeera ebigere 10 mu maaso ku ggwe ne bw'oba ofunye ssente ezinkanawo omuzadde asigala muzadde era asigala amanyi nti omwana wange kino akisobola kino takisobola byonna by'omugamba abiraba naye akimanyi nti ne gy'onaalaga wagenda kubaayo ebisoomoozo ebirala kati asazeewo akuuma ono sitaani gw'omanyi akuwonye Katonda gw'otamanyi oba malayika gy'otamanyi kuba malayika gy'otamanyi bona agisanga ogenda kwetaaga obudde okugisitaadinga olwo nno oweze ennamba batandise okukubalira yayagala ku gundi yazaala mu gundi yeebaka ne gundi omuzadde akukugira ekyo ababaddeko mu bufumbo ekyo bikimanyi bamaama ne bakoddomi baabwe baba bati waliwo akaseera ako wootuuka n'obumbujja ng'owulira omusajja akutuuse ku dikwisi naye ng'olaba ku maama ku mukoddomi kwatava mutabani kino so olw'okubanga tabiraba abula agamba mwana wange mulumala okubumbujja ojja kukakkana okimanyi nti ebyo byennyini byoyitamu byebikola omukyala agumidde mu bufumbo era oluvannyuma gwe batongoza ne bagamba nti oyo ye mukyala gundi wabula si oyo ye mukyala gundi oyo si just muyise so n'olw'ensonga eyo maama wa Mirembe okugenda ewa mutabani we muwala gwe yamulaga ze sikirabamu buzibu era nze nga bwe ndi emabega w'abantu bano okuddiŋŋana maama w'okutte tota nyweza ekiziyiza maama linnya ku muliro mpaka ng'abaana bo omukama abasaasidde ne balizolovinga ensonga zaabwe olaba abeetemaatema amajambiya be baddiŋŋana ate bano abaayawukana olw'ebigambo muteeke ewaabiri kabakadde era nze sibalinaako obuzibu n'olunaku lwe baliddiŋŋana ndwesonga bino byonna ebyaliwo simanyi onayogedde bino buli omu yali alina okulondawo gyalwanira n'alaba nga yasinze ebigambo ebyo byaliwo era biribeerawo lubeerera naye maama omutuufu ekyo kyakola kyalina okukola maama omutuufu abaana bonna baba baana be maama omutuufu akugira omwana we okumubalira amalya
nti yafumbako ewagundi n'afumbako ewagundi yakimanyi nti bino byoyitamu byebyo byennyini ebinnyonnyola obufumbo just lwakuba batya buti kubagamba mazima naye obufumbo si bwabanafu n'abo bennyini abeefuula ababalonderawo ebiwayo ababalwanirira nabo bennyini bwabalema lwa nsonga bakimanya si bwabanafu kati naawe ayagala ofuuke kye yafuuka tokkiriza kukwata eryekkubo lyokya muganda wange omusajja konna kaaba akulekeddewo akalaga akasobola okumusonyiwa sonyiwa omwami omuzadde kyaba ategeeza nti ne bw'onaagendawo ewalala era nejja kusangayo ebisoomooza bw'onaasangayo ebisoomooza eyo naye weeyongereyo batandika okukubalira amalya kubanga akimanyi by'oyitamu biyinza okuba nga nabitono nnyo ku bye yayitamu mu bufumbo bwe naye yagumiikiriza kubanga yakimanya nti ogwo omuyaga gumala ne guteeka so n'olw'ensonga eyo maama kyakola kyennyininyini ng'omuzadde kyalina okukola eitha omukkiriza ng'omuzadde n'omuleka n'akola kyalina okukola ng'omuzadde oba ogenda mu maaso gwe n'okumukubamu ebituli n'okumuweebuula nga bw'olaba nga kye kirina okusinga wamaama ffe tuli naawe ate nnyongera okubajjukiza nti n'ebikunta bya mirembe bikyaliyo ensambya bwe bateekayo mmisa baba byonna babiwa omukisa ngende bawagire nsambya n'emirembe era n'ebipande bikyasoma nsambya furniture n'emirembe beddings ngende mubawagire nze wamasi kulinaako buzibu maama awo ennyininyini wooli bamukoddomi bamulamu mugende mu maaso mulina okufuba okulaba ng'abaana bano sitaani eyabeekika wakati mu mukuba kibooko mpaka nga mumuwangudde obufumbo bwabwe ne buddamu ne butambula nze njagala nnyo abafumbo nze simanyi gwe kusaidiyo oyimiridde otya naye nze abafumbo abali abamu bansanyusa ndabirako maama ne taata bansanyusa okufa era sibalinaako buzibu mpaka ng'omukama asaasidde ensonga zammwe ne zitereera byebyo ebyange mubeere bulungi naye nga sinnagenda jo ndaba nkimanyi temwalabye The Dream ku TikTok nsambya yabagamba The Dream agenda tandika kumuteeka ku YouTube mugende ku YouTube mumulabe ku nsambya furniture page gyeri musubscribing manya ante oluzungu musubscribing mwerabire The Dream bamutaddeyo jjo nze namulabye oba mwe temwamulabye mugende ate n'emirembe alina page ye TV erinnya linne ekyannemye okukwata nduli nagiyita MBM naye nagenda abaana bagamba MBC I think yeeyo ndowooza mugendeyo naye abeerayo ne programs ezinjawulo wammanze ndi okubawagira paka wekiwulira nga kimuluma ndi wano mukatanga jangu nkube muwulidde omukyalo obubaka bubawadde n'atangaaza ensonga nti ekireetera abazadde olumu okuba nga balemera ku mwami gw'oba omutwalidde ate gwe ne bituuka ebintu n'olaba nga si yeeyo oba oli awo mutuufu nti baba balina ensonga oluusi baba balemerako nga tebaagala ate obufumbirwa eno wuyo ovuddeyo ate oli wali naye otuukeyo bireme ate oddulwa okwagala okudda emabega ate oluusi ono gye wandize naye nga kati yafuna omuntu omulala kweggamba obulamu ne bubeerawo nti ye nga maama nga bwe bagamba nti eriiso ly'omukulu awaddugala we walaba nti gwe ng'omaama ayinza okuba alabira ddala nga ono eyali omuko era n'essaawa yakakati ye muko asaanidde jjukira ne brother wa Mirembe yagamba ye mukowe tebalina buzibu era bali bati era luli ne brother wa Mirembe yavaayo n'akondeminga full figure jjukira n'agamba nti ono nze mbadde manyi omuntu mukulu asobola okutuuza abaana bano n'abatabaganya ate ayonoonya byonoone so maama alina ensonga ze era abantu abamu bavuddeyo ne bagamba nti ffe kyetamanyi tomanya n'okuzimba ennyumba gye tugamba nti Mirembe yazimbira maama we ennyumba nga ne nsambya yagattako ate kinene nnyo ate nno nsambya ayinza okuba alina byakolera abantu abaffe betamanyi era nga walina essuubi nti luliba olwo oba Mirembe neyekuba mu mutima ne baddiŋŋana kubanga obusungu bubaawo kyeva olaba ye nsambya nti yali alemeddeko ng'agamba nze saagala divorce mukyala wange kyamwagala so ndowooza waliwo essuubi nti bamuleke atwale obudde bwe tumanye oluliba olwo ne baddiŋŋana so abavuma abaganda ba Mirembe nti eyo famire emanyi kyekola era balina ensonga zaabwe
oli mulabi mulungi omulabi wa NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde tukyali wano era tukyakoma n'amala mangi nnyo tova